بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا زدنا اللهم علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم شاركوا pal FM kumusanga kulanzimenda ekwali omuntu wa bulijjo tuli mu kiro eshabiri mu 5 mwezi gw'ekitiibwa gwa Muharram amatenda mulungi nga bulijjo ga Allah subhanahu wa ta'ala tuwemubaza Allah ekitiibwa obulamu bwatuwadde kuviira ddala ku lunaku olwakeeredde paka okutuuka wano tutuuse tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwe baraka mu bulamu bwaffe. Tusaba Allah ekitiibwa akkirize emirimu gyonna gye tukoze mu lunaku olulamba tusonye obunafu bwaffe. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala ateeke mu baddu basiimye era abakoze ebyo ebijja okubalibwako mu bulungi yawma al-qiyama. Tusaasira bonna bonna abafunye emisiibo egy'enjawulo okuyita mu lunaku olwaleero. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abeerenga abagumya ate abawene empiro y'obugumiikiriza. Twongera obbakubiriza n'ekigambo Allah subhanahu wa ta'ala kyeyagamba nti wabashiri sabirin, sanyusa abonna abakkiriza abagumiikiriza alladhina idha asabathum musiba abo bonna bonna abeera bafunye omusiiba gwonna challenge yonna mu bulamu bwabwe. Ndowooza aya etekuma kubafiira bokka bingi yenna abafunye omusiiba gubeere gwa nnyumba gubeere gwa mwana mulwadde gubeere gw'olwadde gw'ofunye ki gw'ofunye eki n'otegeera nti kino ekikuyiseeko n'ogamba nti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ate Nabi sallallahu alayhi wa sallam yatukubiza n'atugamba nti wa'lam anna ma asabak lam yakun liyukhti'aka. Kyonna kyonna ekiba kikutuuseeko mu bulamu buno obw'ensi gw'omukkiriza kyolina okumanya niwe omwali ekuŋŋaanyiza mutya ne muleeta abagezi abakuba pulaani ababala temwandi kiwonye. N'atugamba nti anna ma akhta'aka lam yakun lisibak. Kyonna kyonna kyotafunye mu mbeera zonna newankubadde bayinza okugamba nti osudde mu siteepu emu bweti niweza ndibadde siteepu 2 z'ogasseeko tewandibadde akituukako. Allah n'amaliriza nga kati n'agamba nti qul la yusibana illa ma kataba Allahu lana huwa maulana. Kyonna kyonna ekikutuuseeko kyetulina okumanya nti Allah subhanahu wa ta'ala yakituwandiikako era system n'obulamu bwaffe bonna bonna buli mu mikono gye. Nabwe kityo twongera obbagumya bonna abafunye emisiiba obugumiikiriza bubeerawo ddala mukadde akasookera ddala. Si kumala kulaba nga bonna tebakuyambye n'ogamba sina kyakola mpozi Allah agamba atya. Awo Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yagamba omukyala n'amugamba nti innama sabru inda sadamati al-ula. Omukyala yamugamba nga amaze okwogera ebingi ennyo agenda okudda amugamba ya Rasulallah arifu akasaatu kutegedde nti gwe nabbi teyamuddamu namugamba nti kiki yamuddamu ekigambo kino amugamba nti innama sabru mazima bugumiikiriza buliwo mukadde akasookera ddala. Nabwe kityo tugumiikiriza bonna bafunye omusiiba mu kuziika ebisigadde nti Allah subhanahu wa ta'ala bwe tunaagumiikiriza ajja kuba atusasira ekisinga okuba ekirungi. Twebaze mwenna abaliko ku programu eno nentumira mukama wange JM ku halali ajati Safina webali kubeera ku programu wamu ne tiimu yonna mukadde wange Haji Akram sebo tukwebaza ne system gyolese yaka mistiti yako saba Allah kateke mubaraka. Muganda wange Sheikh Abdul Razzaq wamu ne tiimu bena janati hawa birungi saba Allah bibaraka. Twebaza n'obebaza nako olwaleero waliwo akantu akasatulatize Sheikh general manager wa Uganda Halal Bureau yategeezezza eggwanga nti mu kampuni zonna zayiseemu talina gye yawadde kabonero ka halali ng'ekola sausages naye akantu ako kasaasaanya tulabye amasimu tulabye abakwata ku mutwe ng'abadde aziiridde ebbanga nga olunaku olwaleero general manager abise azukizaamu aya Allah wa adhanu min Allahi wa rasulihi anna Allah bari okuva ne leero Allah subhanahu wa ta'ala aliwala nnyo yesambye abakafiri bonna abamushirikina baani n'olunaku lwaleero general manager akakubye ku mutwe n'agamba bannange yenna abadde ali asosezi ekitabo eze seyina yonna gye nali mpadde akabonero konna segeze eri abadde batunda nga batundira mu halali. Allahu akbar alhamdu Allah tugerede kati sawa zino inna lillahi ziri mukama Allah bwe muntu nakulwa leero abakalabyeko abadde aweereza munne
namugambo kirabye ojjukira luli ku gundi naye lwakuba nti batukwerabira bwerabizi mabega kaawo ebintu ebyo nga byakyaka nnyo ku mawulire nasooka nabbera bakubukedde mawulire abaali batunda obuntu sausage biki era abantu bangi abaali babikola ne babiva namu abamu babiviramu ddala olioba okukuba obwo naye nkyuko yennyini twongera okubiriza abantu mwenna mubeere nga mwettanira akabonero ka Uganda ka halali mugende ku ofiisi awo babeere nga babalambika byonna ebyetaagisa buli alina kyakola aba restaurant abateeka abo abaani halali ogirabanga entono ssaawa zino naye embeera ejja kutuuka ng'omuntu kanoonya kuba kati ensonga zakyusa eddala edda abaali bagamba nti bwosanga embizi mukono ogamba astaghfirullah n'ogikuba ejinya n'egenda kati ssaawa zino etambulira mu bukebe kati etambulira mu bukebe bagenda ne bakwata ne baleeta mu kakebe n'ogenda oteekamu ingredients taabu nejja ne balaba musajja kuzimba matama kumbe taabu y'amaanyi nabwe kityo Uganda Halal Bureau yabigezezzaako okubeera nga ebirondoola ebeere nga ebaliisa ekisinga okuba ekirungi twebaza nabwe kityo mu mbeera mu kanyumira ku lunaku olwaleero nga bulijjo tuli program manya obusiraamu ne mukadde waffe Sheikh Umar Kasule era nga twatambulira mu maali y'abasika mpozi Sheikh otwamaliriza omulundi oguwedde n'ogamba nti olunaku olwaleero tujja kubeera nga tukwata ku asika yennyini kuba tuze tunuulira emaali y'abasika tunuulidde ensonga ki eziremesa okusika olwaleero tugenda tutuulira ddala ku musika gwe kennyini kitegeeza nti eyasikira mu haramu bawulira puroguramu erimaani n'erinnya asolobizaayo bwaba abirina Sheikh tugamba okubeera nga abizaayo nabwe kityo olunaku olwaleero nkakasa weetegese bulungi okubeera nga tugenda mu maaso okubeera nga tusoma twagamba eno puroguramu yeetaaga okufuna peyini olupapula kubanga awwal mayunisa yo mu mbeera y'okugyerabira eri mu kati akasooka so oba olina wewandiika karrat wanywera n'obeera ng'osobera obikomyawo for future reference nabwe kityo tugenda kubeera nga tutandika puroguramu yaffe nkakasa mweteeseteese naye nga tunaba waliwo okukigambo kiranga ekyokubika nga mukasozi w'emawanga abika maama we omukadde Jesse Mary Nalubega w'ekyabakuza Masaka wakuziikibwa enkyanga July ekikungo abikidde abatuuze bonna b'emawanga bamembazi bajeema omuya mumusa abaluganda bakola emikwano mubeere nga mumudduukirira mubeere y'okuziika omukadde Imam Kasozi nabwekityo tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga abagumya Sheikh abantu baali badde beebuuza kubanga bwali otandika watulaga nti ebyokugaba emaali y'abasika byonna Allah subhanahu wa ta'ala ye yabyeyimirira n'amaliza ng'agamba nti faridata min Allah emigabo gyonna nga bwe girimu mu Qur'ani tonafuna kino Allah subhanahu wa ta'ala eyabeeranga agirambika kati nga bugambe tugenda kutwala ku abalina okufuna era ekibuuzo nkireese nga kyabuuzibwako nti singa kizuuka ssaawa zino wali ekika ekiri ekiwuliriza wa famire eri ewuliriza mu kulambika balina okufuna nga waliwo eyafuna nga atali kwabo shariya eramula etya atuddiza emaali yaffe awo botandikira barakallahu fik alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam amma ba'du kirimu embeera naam Sheikh tusooka ntutunuulira abagaba emaali basinzira ku ki ekyo kimu ne tutunuulira ayinza okuba ate naye talina musango ntunuulira abamulambikira aba famire bebaani eri ayinza okuleeta nti ono ne babuuza nti muno omuganda wamwe ne bamuteekamu nga buli omu asirise kati fe of course bwe tuba tujja okugaba emaali waliwo bye tutalondoola nnyo bya munda tetubuuza bwe batugamba nti bano be baana ffe tuyinza ku mabaana bamufu ddala nti ye bulimu abaana abamukyala mukulu bamukyala muto babakyala ab'enjawulo tetujja kubuuza mulimu ow'obwenzi obwo si bwaffe tekijja kikola mwabagaba temunonyereza kinoonyereza naye wabula musango okusigala ku nsingo y'oyo ma yabqa fi dhimmati lmayit mu ebyo ebisigala mu nsingo z'omufu oba mu nsingo y'omufu kwe kubanga teyalambisa emaali n'abaani balina kugifuna nga ogamba nti yalese abatalina kufuna n'abateeka mu kiraamo
okategedde bulungi abatalina kufuna bw'aba yalesa abawandiisi then bigwera mu ye byonna bigwe mu ye kyotegeeza nti bwe tusanga muli munda omuntu ng'omufu yamuwandiise mwana we iffe tebitukwatako byakayana tetugenda kunoonyereza era bwe tunasanga ataddemu omwana simanyi bano abaana adapted son aba adapted child omwana gwe yalonda obulonzi oba gwe yezzaako nti agamba nga si we naye namuteekamu nga mu baana be era tetujja kubuuza nti mulimu mu baana mmwe taata wammwe be yakuza wabula tubasomesa busomesa mmwe abagenda okulamba n'abatanaba kulamba n'abaalama ebifu mubitereze ng'obudde bukyali tetukkirizibwa kubuuza oyo yani amuzaala mama w'amuzaala ate ffe tubyagazaki ate ne mama tugenda muwa no fe omulimu gwaffe kumanya nti omusajja alina abakyala bwe bati alina abaana bwe bati alina ebyobugagga bwe biti kasita aba nga abirambise obanga abaana bebabirese ne babirambika kati ate era waliwo cases enzibu yeyo kubanga omuzadde tewalambika mu baana bo nti bano abaana balinako question mark ew'omuwalimuwo oba ew'omuntu oba ow'omu Luganda yenna yeesigika kakuuma byama ne kiba nga kisangiddwa nga gwe biwandiika buwandiisi n'owandiika n'obagatta wamu tetujja kunoonyereza ebyo tujja binoonyerezaako biri wakati wo kyekimu era ng'otaddemu omukyala atali muwoowe era tetujja kubuuza nti bannaye gwe mukazi gwe baakuwoowa oba mukumwala ogatwa nedda ekyo nekirabako mugabe maali tetujja kikola naye tugamba gwe omusiraamu kyova ate tulina obuzibu seeka omuntu amanye amakubo ge gazaayitiramu gezaayitaayita eyo amanye amakoona agakola ki agalimu gaalina naye najja interesting ate omuntu agenda okugaba emaali mu shariya okumufunisa emisango batya kalinja kuwa ekizampo omuntu olina abaana 10 bonna bali makubo gali olinayo omwana omu yekka wekakasa gwe weka naye n'otuwa ekiraamo nga bamama b'abaana abo mwebali nga n'abaana abo mwebali okitegedde bulungi okategedde bulungi kati nze ngenda kwetantala ntya famire eyo nze nabagoba ntya gwe bawalesemu nze nabagoba ntya nga gwe ready wabakola ki wabalesemu nze siina buyinza obwo ebyo bisigala wakati wo na Allah wo genda obinnyonnyole kasita gy'olaze ate wavaayo omujulizi wavaayo avayo n'agamba nti bannange twafiiridde haji nga yakaŋŋamba omukazi oyo tutunulira ani ayogera kuba nze nakirabako ekyo mama waliwo maama yawako obujulizi ku baana ng'ekikyali wakati wana bbaawe ng'abaana abamu ku baana be of course yamanyi gye baakola ki gye baava nga si babe naye nga baali ba mukyala omukyala yabaligira mu maka wetinza okugamba naye omusajja nakkiriza ne bakomawo ne baddamu obufumbo bwabwe naye abaana ne bakula ne bakulira wamu nga tewali wamanyi nti ono si waawano ne bakula abamu ne bazaala ne bannaabwe kati akaseera k'okugabanya emaali ne katuuka omusajja nga yakola ekiraamo kye n'abiwandiika bulungi n'abaako omukulu we gwe yakiteresa mukulu we n'ajjayo ekiraamo n'aŋŋamba nti bannaaye ekintu byagundi bino byewandiika abaana bentaddeko sita abaana bwe baliko akabuuza si baana bange era ekyo mukyala wange twakikanyako naye akimanyi ne tugenda okubuuza omukyala n'agamba ddala kituufu ekyo bwe kiri twakikanyako naani ne bba wange abo abaana nabazaala bweru yanobako n'agenda n'amala ebbanga lya myaka ng'esatu ena nga taliwo mu bufumbo naye olwokuba bbaawe yali amwagala nnyo bwe yakomawo ate naddamu n'amukola ki n'amuwasa n'amuwoowa n'amuwoowa kati ekyo abaana baakaabirawo abamu amaziga nga balowooza nti bannaabwe babasosodde busosozi naye nga biri mu biwandiiko ne mu bigambo bikola ki mwebiri gwe wenna akweka amazima oba mukazi kuba n'abakyala babikola olina akweka amazima ebyo bikweka ffe abali wano ababazze naye wa Allah togenda bikweka weetisse ogusango kwegamba abagabidde haramu ye gye bali halaali naye gwe mu maaso ga Allah waliwo hadithi kanyesembeze hadithi y'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wa sallam oba naye oyinza okuba waliwo gy'oliddeko
nabbi sallallahu alaihi wasallam atugamba yali agamba sahaba manyi sahaba bwe basowagananga bagendanga eri nabbi sallallahu alaihi wasallam naye yagamba ebigambo bino gwe wenna abapalapalanya ne mwogera ebitali byotuufu naddala bwe kikamuzi ku maali y'okugabanya maali y'omufu ne w'amazima naye akyuka n'olabanga ebikya bimwereze omutwe gujula kumuvaako nti mubamu abalina essuubi nti omwana bw'anaabitwala nze omukulu eyo bijja kuba mu mikono gyange. nabbi saa sallama yagaba sahaba bwe bajja okubalamula nga tannaba balamula bajja bayomba naye nga kyebayombera kya ttaka baali bayombera ttaka buli omu ayagamba liri eno n'agamba kapaati kange n'abagamba nti ennakum lataktasimuuna ilayya yagamba nti abange nti mujja gyendi nga musowaganye mbalamule walaalla ba'dukum alhana bihujjatihi min ba'd naye abamu mummwe mubeera bakafulu nnyo mubeera bagezi nnyo mu kunnyonnyola kwammwe okusinga ku balala wa innama aqdi saate nzi gwe mubigamba ndi mulamuzi era nnamula ala nahwi mimma asma'u okusinziira ku ebyo bye mba mpulidde mummwe bye muva ate era gundi y'omulamuzi omulamuzi tasobola kugamba nti nakulabye wali gwe nalabye gundo ng'okuba muno nedda presentation yammwe ey'omu kkooti mukaguli buli omu yasinzira kukola judgment nabbi n'akitutegeezaawo era kyekimu ku bye tuyigiza obulamuzi n'agamba nti faman qadaitu lahu bishaiin min haqqi akhihi yenna gwe mba nsaliddewo nemuganda tutwala ekintu gundi naye nga kya muganda we ate nga kyentwala nzijja ku haqqi yooli right yooli gye nninyiridde fala yaakhudhuhu takitwalanga tya Allah wekube mutima okikole ki osike y'amazima innama qadaitu lahu qita'atan min annaari aw kama qaala bw'aba kitutte oba omaze okufuna poloti mu muliro gy'ogenda okuwangaaliramu kwegamba bw'ogamba nti ne nabbi muyiseeko omanya weegulidde poloti muliro exactly gwoboga nti alamudde mulamuzi alamudde nze musingiddeyo ate lwaki tuddamu nga nabbi ayogedde omanye abantu balina perspections ez'enjawulo olaga nti ne bw'onagenda mu kooti nze omulamuzi nja basingirayo tolaba nti gwe mutuufu nti nja kusinga omulamuzi nja kusinga agambye eki nti agenda mu kooti gwerinda tetuganye mu mulamuzi ojja kusinga naye eriyas ali waggulu w'abalamuzi alaysa allahu bi ahkamil hakimina oluza Allah gwagamba nti ogenda wano kooti ya Buganda Road kooti yawa oba yansi yonna mugezi International Court of Justice nga bino byowuli ebya Isirairi nani Isirairi nagamba nti teri ajja kunnamula teri ayina buyinza alaysa allahu bi ahkamil hakimina kati fe tusigala tugamba nti Allah yali waggulu wa byonna gwenzo gamba nzo kubanga ne International Court of Justice egenda kukuseera mu kulamula ni katwesige Allah asasulira mu kiro kakati ebyo tugamba nti tubikwasiza Allah gwe ne bw'onaateekamu abantu b'olagala bafune nga si basika ne bw'onaakumpanya gwe atali musika ne weeyingizaawo ne bw'onaakola otya manya nti Allah subhanahu wa ta'ala mulamuzi era yajja kulamula ku nsonga eyo fesse bwe tutuukiriza gwaffe fama baqiya fabayina Allahi wa man akhta'a fihi ekiba kisigala wakati wa Allah n'oyo yenna aba kikozeemu ensobi so kyegambye ekyo perspections tuzitunulira ensobi yavuddewa naye ffe bwe tuba tugabanya tetulondola nnyo family ya muntu kasita tukunnyonnyola bino byonna bye twogera good enough tugenda kutandika families ezinnyonnyola okumanya baani abateekwa n'abatateekwa tugenda kuba nga tukola ki nkakasa abamu twabalabako mu batateekwa naye era tujja kweyongera tulabe baani bwe tuyingira mu famire abateekwa kuba ogenda okulaba families ezimu muntu kugabanya emaali ng'ate abagirwanira si be bateeka n'ogifuna ng'olaba oli alwana oba oluusi n'asaidinga n'adda ku saidi ya gundi otegere bulungi n'afuna ku saidi gy'addako gy'alwanira n'ayogera bingi n'akola ki okitegera bulungi naye nga gwalwanira musajja wattu oba mukazi wattu misikini talina kantu talina awulidde wabula doniya na lubuto bye bimukola ki bye bimutta abamu atuuka ku mbeera eyo nga manyi singa kikutuuka ye mukuza eribeera dduuka kiba kizimbe byonna yavunaanyizibwako hatta paka omwana wanakula amanya nti baagala nnyo okuvunaanyizibwa linaalwanira
yaki byolwana ogenda nabo byoludda wa misango nga gikutudde neno sinaze bendabye bagendedde mu mbeera eyo oba balwanira ne babeera mu mbeera eyo nga balwanira bulwanizi bya bugagga by'abantu webati ne bamaliriza bulungi hatta ne bwabanga abiyingiddemu era ne bwabiyingiramu munnanga agenda okumaliriza